Yetwiso mugamba muti kale so kigenderera okugwa so Kakiika navaayo kusharinga nammwe ennaku eziyiseeko emabega nabalaze gye nvudde wange emyaka ndowooza kasookedde bandeeta into public domain gisusuka mu 10 naye nga kyajja accidentally nti nze saagenda mu mawulire ab'amawulire be bajja nga banoonya nga balabye eriyo omusajja akoze emirimu era ennaku biri emabega Bank of Uganda in its publication bansaba ne Stanbic Bank bajje ku faamu yange bagiprofiling nange bamprofiling as one of the people abakoze fundamental change in the country. Kati wano tuyimiridde kuzimu ku nnimiro zange eyaliko ekibira ne mbagamba nti tobeeranga na comfort olubeerera. Disrupt your comfort. Tobeeranga nti kati nze namalayo wano waliwo ekibira kibamu billions and billions. Era mbadde nga nkashinga mbabuulidde emirundi mingi nti naakatemawo wano emiti emikulu egya poles z'amasannyalaze emirundi 3 nabadde mmaze okuzzaamu emirala nga gituuse mu kiwato. Tipiko Kakiika n'agamba nti emiti gikoledde naye tolina kubeera bubeezi mu comfort zone. Kyusaamu wadde emiti gikola. Nensalawo okuleeta ga grader 8 ne excavators nensijamu ebikonge nkiwuliddemu financially and emotionally because tumaze omwezi gumu n'ekitundu. You can imagine hiring a grader, bulldozer and excavators for a month and a half. Then the tractors nezijja neziyitamu nezitereeza. Then n'oleeta esembayo gye bayita ey'okwanjala. Typical Kakiika style. N'otunuulira ettaka bweriti. Kati okuva ku luguudo eri gye tuvudde lengera Mercedes gyeri. Zino ziringa kilomita ate nga tetunnamalayo. Nenga Masidi enyumira ku farm. Abazipaakinga ku flats. White flats, brown flats, zebugolobi nga tenyumirayo. Ng'enyumira ku farm. Neeragira ddala nti omusajja azzeewo yakolamu. Nentereeza ettaka bwe nti wano we nnindiridde kati nnindiridde kusimbamu. Kyenjagala okusimbamu oba kasooli oba soya oba buli kimu kyonna. Nayagadde kutereeza ttaka above 100 acres. Saamazeewo bibira byange era sigenda bimalawo. Naye ntegedde nti nfunye ssente mu miti. Don't be to that comfort zone. Kyekyo kye mbadde mbuulira public. Tebababuulira nti ekintu kino kifuna nnyo ne mukiyingira ne mubeera mu ekyo. Emiti gya kalitunsi poozi z'amasannyalaze zaafuna nze zanfunira. As for growth, nze nnyinza obbabuulira nti Katonda yakola the greatest resource gye bayita land. And that's why I found myself into that petty discussion. Taka kuzimba nyumba oba business. Taka kuzimba nyumba oba kugula liquidity products. What kind of a comparison is that? That only in a fixed income. Ettaka terireeta bulungi nnyo ssente. Ennyumba z'abapangisa tezireeta ssente. Ennyumba z'abapangisa bazizimba mu bbanga oba bazizimba ku ttaka. Who can tell me nti eriyo ettaka eryali ligudde value? I have been contemplating seriously babuulira my capital gains on this land.
kati obulaba buno bwazaaliddwa ddi leero buno buzaaliddwa leero ku makya buno buzaaliddwa leero obulaba bambi tebulinasobola na kuyimirira buzaaliddwa buno bwa nnaku bbiri kiki ky'oba obuuza ku rate of return on investment mumala kulaba interest oba cash mwe gwe mutegeera in physical terms oba eno ye rate of return on investment which can easily be liquidated into cash eno ye rate of return on investment amagoba g'omulunzi nnyana ng'ogyeko amata amagoba g'omulunzi nnyana kati bw'osanga omuntu ng'alina ennyana ez'enkana wano zino ez'omwezi okoma ku myezi 3 endala ziri eri ennyana eziwezezza emyezi 8 enkazi ziri eri obulume buli eri obwazaaliddwa olwaleero mu bulabye n'obwazaaliddwa jjo mu bulabye what else would you ask for? That's the rate of return. Temusuubirizanga nti bitina kubeera ku kompyuta kwokka kwe bakolera profits. The rate of return on investment in real terms yiyo rate of return on investment mwenzo gamba nti ente enkulu wagigula naye n'ennyana n'otuuka n'otuusa ekiseera n'otundamu obulume 35